Allah saba Allah nasuza kumbeshi wakaba mola wange nambwayo mpointekateka asiramukidda ya Allah omwami omusilamu omwami ategera obusilamu akungafunye obusilamu ya Allah mwabaana abalongoofu mwekumire emaali ye mwonya ab'ebiiso mwonya ab'ensalo bonna batamwagaliza mumutaasa ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Abe kansanga Rolex kigwawo wetusesa abe munyonyo ntinda buzige ekyamwe kirimu esape abe nansana abe kawempe abe ruzire mukono n'ebitundu ebinanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakache kintu kyo kisizaamu okuyingira zigenda kubera emitwalo 2 atinga VIP ya mitwalo 5 ninga wogula tiketi yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex yekika kyonna kyoyagala kugambikire ku z'omwezi 18 omwezi gwa August ku Zoe Grounds Lugogo. Yawo kyeyagaza muntu iye abantu kalenze sigenda nako yadde muzu okulambula wanente togenda nga ku muzu ate abasajja bazuba kwano bange ngenda lwoyagala ngamba sinyako yadde ogenda osuule nayo zwa eri waliyo ebisolo ebisulayo waliyo abantu abasulayo bakolayo cottage naye zantiisa okusulayo oga empologoma bwetoloka empologoma tesobola naye eyo gye bali waliyo ebisolo ate ebimu birabika ate bikamba osingako ku gundi kumpologoma kiriyo mpozi ng'olese gundi tayiga sebo waliyo ebisolo empologoma byetya ng'ekiruwa ng'enjovu tojangako ng'egyeweese ku mugongo n'egikuba ekigo sigirabangako wamatuza mu firimu naye gwe olabika enjovu egoba empologoma era naye egamba mbadde sikirabangako naye empologoma zeekuŋŋaanya bulijjo nezikuba enjovu ekigo nezigirya kati ozannya n'empologoma. Ogamba otya kapo ndi awo kakati empologoma ng'oyagala ogitte kugigoba n'ofuna obuvumo bwegisimbako era temanyi oyo badduka nga bagigoba tebagigobangako nza n'okutomera ekyo omuti temanyi kudduka ng'otunula emabega ye manyi kugoba temanyi bwe badduka nga bagigoba kati esonga mbere 10 bagoba bw'otunula emabega musajjajja naye enza okutomera omuti kyoba teriyo kisolo kisobola kumegga mpologoma sirabanga kigisimbyeko nti babo bagenda nti empologoma emisinde gyetwala iyo bagitwala waloja empologoma malirivu bannange kiro ze bulijjo ndowooza ate etya enjovu kuba nina firimu gye nalabako ng'eviira enjovu actually bino ebya Nat Geo ng'eviira enjovu nga nnyingi enjovu ogenda kijeripi wagunga n'endala ejjange endala ekwala ogenda nga enjovu ate wemala ogwa terina kwerwanako kuba ezitowa temanyi bagira mangu ennyingo tezeeweta bulungi temanyi bwe bayimuka. Anyway nsanyusa okukulaba naye ng'ogamba otya mbaayo lwe twasemba okukola wano interview ennaku yankwata ebintu ebyaddaka bwe byayogerwa byali bingi n'ensirika nsongovu eno edde nate nze nali sogedeyo kisongovu n'ekyo nedda ngamba ebyava eri kaposirevo yange ennaku eno sandyogedde naye ebiki yalaga mwali mu ggwanga mwali musajja wange ate musajjawo naawe nange mukwano kati nga nange siina bwe nnyongerezaako ate nga twamukubira essimu mu buntu nange tokiddanga mukunkubirako ngamba bantu abo biki naye kugaa kibi okwetuuza mu ntebe mu maaso bakusitulawo ennaku nenkwata naye yawunzika tumuseeseetudde naye neŋŋamba owaayi entertainment eno manyi gye tulimu erina ekizibu. Nalabye musajja wange Junior nga yeetondera omuntu omu kati ebintu ebyo bimenya kuba n'entalo z'abakamiiri Bobby we zaamenyeranga abayimbi wamu Bobby mukwano gwo Kamiiri mukwano gwo kati n'obeera awo ate bw'oyogera n'ono oli n'anyiiga ate bw'oyogera n'oli ono n'anyiiga ne bikusobera n'ogamba naye oyo nno mukwano gwange munne ate ali munne nga muwe ekitiibwa anti ze simanyi batuyobola abantu mu nsi muno tomanyi saakutuyobola sikimanyi buli muntu muwe ekitiibwa okusinziira bwali era nga kimugwana era nze nali simanyiiyo bantu baga nti eno levo eri bweti nze ndi bweti nze amanyi levo bantu bwe bagikuwa nga sinze simanyi bwenjewo era nze simanyi bwenyimiridde oli bubeezi awo ndabira bulabizawo nga nzize ku mukono nga mwami kaze totuulaawo naye nze sisookera eri teweesooka mu maaso nsooka wali ku mulyango gwa tenti
nendaba we bantu n'olinda bakugjewo siyita ogenda kutuula kwetyebeka ayinza ofuna ekizibu couple. So guys, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Oba tusooke tufuneewo awo akalango kamu bubiri. Tuyina Rolex Festival ejja ekomawo. Era mwami Kiwanda yagireesa. Bagironchinga lumu. No, Rolex Festival si yagironchinga. Rolex Festival oli omukyala Maria Mutagambe yafa ye yagironchinga. Tebagenda ye mu myaka nga 10 kati nga bagikola. Then tuyina ne Gravity omutujju naye ajja live in concert September ye weekend esooka ya September tuliko cricket over wetugenda okubeera ekintu nga tukikwasa kati muganda nga Aruna nga temwogerako antanaleeta bulango tanaleeta bulango mwogereko ku lwange Haruna Mubiru ayina show nga ddi nga 9 ku Serena nga 9 ki ogw'omunaana ku Kampala Serena wagenda obbeera omusiramu wange ku lulwo kikoze oyo wange Haji Haruna Mubiru musajja wange naye ennaku zino aje mwogere batambuza obulange eno tebaliita bawoza tuseera nogamba wayi tujja pushinga ebira ate ekyenjawulo kyalina Haruna ate ye si ye mutegesi si mwami Keti ye mutegesi kati omutegesi baba taleeta ssente kulanga ate Keti musajjawo ffe tuba tulinda Haruna be tunaaba n'ebivulu yaffe nga Haruna yabyetegekedde nga tupushinga ebinaaba tebiriiwo nga tulinda olulala kuba Haruna musajja wange simwinaako buzibu so Haji Haruna agenda kubeera awo Kampala Serena Hotel ndabye abantu muri hasaawo ndabye mwami Matiya Luyima n'omukyalo oli bakozeeyo awo kubundi mbalabye abantu bagaddeyo Misaki namulabayo abantu bangi show kyemmanyi ejja nnyuma Dr. Tya gikuttemu yagirimu naye Dr. Tyo yakuba nnyo peku mutendesi mulungi Dr. Tya amanyi and Dr. Tyo godfather gono gwe tuyita band music amanyi nanti formula yatuuka n'emuggwako etya lwaki kati anti formula eyo gye tugenda okukola ku Serena ate yeyabafuula ab'amaanyi era yeereeta abantu abo era baagala kulaba ekyo kale kakati nammwe bwe munaba mugenda okukola ez'abato bange bafiikifa mayika mujja kuleeta formula eyaffe eyo bwe gye mujja okuleeta naye kati ffe tuli ku kiri ekikadde nene Irene Namubiru nga 26 this month July that is next week agenda kubeera live in concert au Kampala Serena Hotel emitwalo 2 alebbaadi 15 emmeeza ya miliyoni 3 so jangu obeerewo ekyo kive mu ddiiro tulina banaffe abalemfai bano bakola international money transfers app eno ogenda n'ogidownloadinga ku iOS oba ku Android n'ogifuna gwali e Canada USA ne UK osobola okuba nga oweereza eno ebadde ekyalimu ezo nsi 3 ate nga eweereza eno fe abali eno tetwetumiikiriza kuweereza eri ezo zetuweezayo tuzirina ennaku zino kaposeba ate fe abali eno fe tuweereza eri nagamba njo kyayo nakunyonyola nti renti agaanye ebya serious kapo ebya serious tolowooza nti nkulimba ebya serious bino byenkubulira bya serious abantu bali America bakubira ffe abali eno omwoki eyo mpaayo embeera si nnungi ate si mu bubi awo aveeyo anti omunaayo oluusi embeera ekukwatamu kubanga ekikutwala ku kyeyo kunoonya mbeera nnungi beba teriiyo ng'oddeeka anti bagamba embeera si yalobeerera kakiringa nga nze bwe mbeera ne Kampala nannema emyaka gyonna nga sidde waffe ŋŋanda mu kyalo kibanja gyeki Chill After Work live music every Friday bagenda kulaunchinga lwakusatu lwawo video enegendo zanyanga balaunchinga Kinene Michael Kinene wuno Dennis Kizi Joel Saxi Ibrahim Naxi ye Nakabaale ne Jaja Tone ye Tone Halls bonna bali UK bakoze bandi bagiyita My Band Sabula abo bonna balungi so live music naye buli lwakusatu bajja kubeeranga awo ku O42 Lounge eri ku 7C Advent Way N183AH
we bali eyo nandagiriro eyo ndagiriro anti bo kati kye bakola naye na wano betulina okukola ffe wano kati oli akugamba Masaka kwata Masaka Road Lubaga kati luno oluguudo oluvaako luno balutata Popopo Road kati leero alekubako luli olukirire wuwo n'ogamba nti Kapo Lane then ne bateekako House 4 we woolaga kati gwe olubiteekamu boti mu Google Maps ovuga buvuzi ezine ennyumba ze Kampala ziriko nti House 4 kati wano tunula wali wammanga tekisoboka wano kwetoola akayanja mukulikawo walina House 4 toyina ng'osobola kulagirira waawo anyway kati soka tufuna obulango obwo obwa obusooka obubiri betubumala ate shetandike leero tugenda kwogera bufumbo abakazi mukutte wansi ne waggulu abasajja bakutte wansi ne waggulu case study agenda kubeera Ssuuna Ben ne Nambwayo tetugenda kirumamu omukazi agamba ku kyapa kwali omukazi oba girlfriend naye omanyi nti nno eyo embeera etuuse ku muto wange Ssuuna bulijjo mu nsi weeri mu bafumbo abawangaaliganye kubeera nga girlfriend akaana ne boyfriend kunjo omanyi kisoose ku Ssuuna mu Uganda yonna awo wetugenda okuba nga tutandikira tovaawo katukomewo West Records ekutuusaako Gravity Omutujju Uganda's best rapper hip hop award winner balance the vote embuzi zaako tudde nanyini Luga Flow nanyini stage aguse ku cricket omo nga musanvu September sinze emitwalo ebiri VIP emitwalo etaano emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8 Gravity Omutujju nzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba hit go hit nga 8 September Summer Gardens Mukono 9 September Kaliro Country Resort 2 September Katikomu Kayunga 17 September Lyantone Muksawe 14 September University ine Mbarara Oronga 15 September Maria Floy Masaka atabiri mu September Mare SS wona shinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutujju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bino byakulya sente acha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutujju bitegekedwa West Records. Welcome back from that short commercial break. Banaye betuba tuleesa abantu baffe wano mubawagire. Kiri very important. Buli we mubawagira ate ffe ne tubeera nga tufunamu. Katulina ba Ryan Air Global Cargo batambuza bintu bijja China Dubai bireeta wano. Mkunyonyi gwe totawaana. Ekyo kibalekera bikusanga. Lekakwata sente zono namba ogenze kunyumirwa futa. Omanyi abantu baagala futa. Ate sebe futa eri abantu lwakwali batte bakimanyi nze kati ebbanga lino lyentambulidde era bakapo omuntu teyeetaaga buuza wandeeteddeyo ki nabadde Zanzibar ku kisaawe nga waliwo obukopo bulungi bee buti bugama bulungi babubrandinga bulungi bulabika bulungi naye nga buli kagama ka $10 nagenza omumaliriza nga mbala kati bengulirako ono nengulira nagenza omumaliriza nga $120 zigudde ogula bukopo naye $120 ozimanyi mu Uganda ya kakati ogenda mu kikubo ng'onoonya bikopo obeera mu mitwalo nga 40 oba aga kati kulabika bulungi kwe kwaguzizza ebikopo bwabadde kulabika bulungi anti kati ffe kye tukola emirundi egisinga bw'ogenda mu nsi gy'otambudde ogulayo akantu akali kujjukiza nti nabeera ate n'abantu baffe kati nze sobola kgenda jajange ne sitamugulirayo kantu kuba mbeereddewo baba tasobodde tutuukawo nze atuuseyo kamuleetereyo naye Katonda akukuumira embeera omanyi ebintu ebibi nnyo mu busajja bukulu mu bukadde ng'olaga bifaananyi wano nga nvuga birungi ebintu obikula alubamu kati wano ndaba ono yali Zanzibar kati abantu nga botawalaga bifaananyi baganga yalinnyayo ng'anonayo kati ate batera bibuuza baavuwadde anti kye ŋŋamba Katonda akuumira embeera embeera olowooza ndi wagivaamu kati abagivaamu be bamanyi embeera siri wagivaamu kapo oginywezezza siri wagivaamu
era omuntu bw'aba ali yasabira okola akasuku omwavu bw'oba tewandaba luli togenda kumulaba kati bwe kasuku ekiyinza okukusitula era twayinza kukulaba kubanga mwe mwenna embeera bwetabuka ng'obomba kati era baba bagenda kukusanga tebalina kuba bwe bitabuka ng'obomba waliwo yaŋŋamba eyerondo naŋŋamba nga tuli e London nkasuku nze nkufunire wano akwokya ekidaala tugenda abantu bana wali wa DC nga musayininga eka ng'oddayo gw'omakinga sure nti buli mukyala waaba ali eno gw'omakinga sure nti buli akolege olina omuzungu muzina mazina nti bayala nnyo video ate ebyo bibeerawo mugenda bugenzi wali nga musayininga anti signature ezo oziraba kapo ate olowooza biba bya mikolo ogulangule oli agamba njagala mutwalo gwa pawundi miliyoni zaana mwezi nga mugenda wali nti yo oli abeera alina status muzungu oba ki nga musayininga buli omu ng'akwata lulwe gwewasayininga netumanyi ne gy'abeera obeera omanyiyo kuba babeera balina we balina okukusanga obeera olina okuba nga omanyiyo process ebeerawo mwina bye mukkaanyaako naye kati musajjawo bangambye yafunye ebipapula ani sajjawo ali awo ku CBS yafunye bya UK wali talinagenda naye yafunye kati mungereza kamukuwandiikire wano wangi kati ne baŋŋamba ye essaawa yonna ne balwala kifuba alinnya bulinnya vaawo yakibaze kati sebo obeera eyo kati ebyaito okugatta obulamu kati obutuuzi alina bwansi bbiri ayina bwansi bbiri ayinza nokuba oba wano yabwesonyiwa ate olwedde munnauganda ekinanga muntu awe alina nokisuula ate bangi babiyina nga alina passport bbiri eyeeri n'eya wano nda gwe nali naye ngenda olaba passport awaayo ya wano ate nga neyeeri kisinze alina kutambula alagawa leero ntambulireko kweruwa si byangu so byebyo naye abantu bemanyiza otambula kapo ofunamu akadde tambulamu ensi ogirabe ekituufu Uganda ebisinza otubonyaabonya ebisinga butatambula kati olaba olunaku olwaliro ekyagudde mu Amerika Trump okumukuba essasi ku kutu kati omuntu yenna ajja mu kalulu yeetegeke anti ffe mu Africa twezira twakirabyeko wali agamba olaba kyali mu Amerika obukuumi obulyeri ate kati Amerika ekyalina kyegamba omunnayuganda mbu tetwategedde waawo nga naye ababuuza ffe nga tetwategeerawo wali be bagamba mbu sima ya Trump yali agala kubba bululu kati bw'ojja n'ogamba wano nti banaye twawudde nti ati naffe twawulira kati naawo ng'omanya embeera eyongera ku newunyeza bagamba Amerika buli wamu waliwo kamera mbu buli kimu security eba ekiraba kati akuba essasi yayiseewo okutuuka naye bagambye nti babadde bamulabye naye ndowooza bano abakuumi be bataafudde nga balinda amale kutta muntu ndowooza abantu babeerayo nga bakooye Trump taddamu n'ali akalo agenda kukalya ate guno omulundi ngenda mumuwagira naye olowooza ono omusajja gwali naye akaddiye takyategeera bulungi leka kwogera ku kyabukadde abantu bakyagala kakati ekintu ekyo kireke ate gwatayagala politics kijja kuleetera emitawaana ono ye omulaba amanyi n'okwerabira n'agamba kafeero ng'ayogera naawe kati loli yali aleeta vice president yamuyita waliwo omukwano gwange yalina jjajjaawe ng'amuleetera ennyama n'oleeta sukaali n'omubuuza nga jjajja gyebale yo ntegedde nabuuza nga nkutegeera nkwagaza ki nga sukaali oyo akamuteeka wali kumbe tajjukira ate nga nkutegeera nkwagaza ki nenge ennyama yo amaze okwebaza n'agiteeka bakalirira bukadde naye ekintu ekyo ekyamwami Trump okukomawo ne bw'atali awo waali w'omulaba kikulage nti ensi evudde ku ndowooza gye mulowooza nti abategeera ennyo ensi badipulomati ensi egenze mu bayaaye era omuntu ayeewala ekintu ekyo ne bw'oli kiziyiza otya ensi gabira ku Amerika gwe kakati singa ensi sigamba nti ensi yasese tugeri mu bayaaye Trump yandibadde yeesimba waati ku bintu bye yeekoze omusajja oyo obulamu bwe bwonna era nze neewunya nnyo omuntu avumirira omuntu ayesimayo natandika omugamba nti simamu ye yagwa obeera nga amuwa obululu era nalaba bano abagamba mbu simanya oli munywi wa njaga n'omwenge obeera oli wed campaign nga gwe kennyini nnyini bali booli mu kwogerako be bangi omuntu ate lwakuba nti ne bano be bagamba nti banywi ba njaga ate nabo
balwana ate kwagala kubanga bano ba diplomat singa basigalayo eri oli yakkiriza n'agamba abanywi enjaga era okimanyi bwe twali n'akuwa kino n'okkiriza n'akuwa kino n'agakibeera omumyuka wange n'okkiriza naye n'agamba abanywi enjaga tetubba ate awo n'olwana ate abo bagamba banywi enjaga bayinalo nze nina gye nagendako eyo mu ghetto sebo balina enfuga gye beefugamu ate omunywi enjaga bwagga nti kasuku nkwagala abaakwagala bwagga kasuku wantu wakukyawa abaakite naye mune bano ab'essuuti nze kyakibola emirundi mingi abantu bagamba kasuku simaate wayambadde ne mbagamba mmwe ennaku zino nagenda South Africa eyo twagenda mu bank ne gayi wange agenze mu Absawe Santoni nga branch manager ayina ne dread yazisiba lunaku lwa Monday ayambadde jeans ze wana kubye t-shirt kyazze kola nentunula benti nangamba eno ebyo byamasuuti babyesonyiwa dda kakati enensi fe Uganda tulaba bipya kivanga bitutawanya era kati tebateekawo okulonda LC1 ojja kwewuunya mujja kulaba ojja laba abavubuka abagenda oli oba LC1 bakugambe chairman ali awo mumanga bali kumayirungi bagaya kubanga toyinza kulowooza nti bagenda kulonda chairman w'abatamiivu ne balonda seeka w'omuzikiti abantu balonda munnaabwe abafaanana ensi yeekyuse bali balonda chairman w'abatamiivu nti ate balonze muwalimu tekisoboka so the faster people are just the better abantu tuve mu by'oluzungu naye eyo omusajja yampita ku mulimu naŋambe nagenda mu interview nyambadde zino empale zibeerako wano ebisawosawo byengatto yange ya bbeeyi gundi naye nga yalabanga gyatategeera bulungi nga tebabitegeera basiru beka t-shirt kankakola be nti nyumye ayagala nzije nga nyambadde ekkooti ne muga boss omusana gwaka ki ekinyambaza ekkooti ate kasukude nga kati ono kamuleke kati ate beyagaana okugumpa kati nagwe nafunye ate rival we bebavuganya ngenda mutulisa tagenda kikkiriza ngenda muyiribya ajja tuuka agambe ate mwavaawa nga ekituufu kyemmanyi ensi egenze mu mbeera abantu kasaba basinga obungi omugigi gw'abaana bano bwe muyita abayaaya abato gutukubisa emirundi mingi kati muyinzaga nti mmwe mujja okugufuga yebanne kati endongo eri ku ki nakulaba ng'osuddeyo awo ba ku TikTok mu mwaka nti ebyalo byazzeemu okukola tebivangawo bikola okusinga ekibuga waliwo Eagles golden lwe bagenda mu byalo eyo ne bibookya ne baddukayo buddusi audience tuwa yaabwe eyo yasembayo eyo yalabanga ne bakomawo ne bagamba nti baani yotala agirina nno kati abantu b'omukyala baagala nnyo music wa message tebaagala buuka mu bbanga wuba essaati abakaluubiriza anti abamukyalo bakyasigaddemukko ku mulamwa bakyagulinamu kati mwe ab'ekibuga ebintu byemu era muvuma abantu b'ekyalo nti baamaalo naye ekibuga kino kyekisinga amaalo ekyo kyogera nnyo ogenda kitutamya nkubuulira ekibuga kirina amaalo ekiseera otugobako abantu anti nkubuulira muvuma abantu b'ekyalo nti baamaalo naye ekibuga kijjudde amaalo ekyalo omuntu oyinza n'okukola ebintu byano linasigala ng'ali ku gundi akuba bijanjaalo bye naye mu kibuga eggaali ne bwekuba omuntu dakiika 10 oba abantu 4 nga bazze nobuuza alabaki. Okay, now tulina story etambula. Abantu bangi bangambye kasuku nga tonnakyaza Ssuuna Beni, nga tonnakyaza Nambwayo. Kati nze nasalawo ninga Capital Radio. Capital Radio oluyimba bayita hit terukuba. Ogenda ne lufuuka hit eri, yo nejja nekuba hit. Enonya hit tekola luyimba. Ereta lukoleddwa. Kasito okuba sigwa jjajjaawo. Gwe bw'otambuza sigwa jjajjaawo eno CBS wa ku bizindaalo biki ne lufuuka lwakabi. Abantu ne bagamba naye oluyimba olwo lw'amaanyi. Bo nga baluleeta nga baluteeka mu playlist. Tebaagala kumenya abawuliriza baabwe nti ate ani oyo. Tukyaluzimba. Kati nnaku zino nange ye formula gye ndiko. Kasita ndaba omuntu akola ekyamagezi abantu bamwagadde nnyo nga mugajangu okolereko naye tozimba muntu. Sikyazimba bantu bamenya. Wansi ne waire okikola naye
kati story eyo njagala abantu bagizze eri kati ate nze nnoonye ange endala twali tukola amawulire baatugamba onoonye ekyenjawulo tokola kya bulijjo so Suna Beni yali ali mu bivulu bye omukyala girlfriend oba maama w'omwana we n'asitula ebintu n'ayingira okusinziira ku interview gye nalabye Sendi gye yakoze n'omukyala omukyala yagamba yasalawo aleeta ebintu bye naye girlfriend olaba wangula mwami Sendi ensonga ze zonna yadde yaziwandiise ku ssimu ng'alinga looya obwedda tapapa sooka olina mukatona awo olina oluganda ku kamoga eyatuguza ettaka awo wetulaga ng'omuwala mugamba weŋŋenda awo omuwala ani yamuwadde obukkakkamu mumbadde naye bwe yakula omuwala si bwe yakula yasoose nava mu katebe n'abuuza ku Sendi neŋŋamba kati kankulage wano omuwala mu origino ze waliwo muyaye yamuleese mu origino ze wuuyo Wulira mukyala Suna Beni mu 2022 bannange ndi wano okubajjukiza mwagale ku bantu ababaagala tukoye ebikooti byammwe bennaku banaye noteekayo kotisi zonna okaaba okola omusajja omwesibyeko omukazi omwesibyeko naye ogaanye okukitegeeza kati wulira mu 2023 sitera kulwanira relationships naye eno gye ndi mukati nze Jetiri Bulusiri Fuweni kati nkusange ng'ozungira ku mwana naye ojja mmanya lwaki yawangula si yafu kati ono ye 2024 A few moments later. bankubye naye abayaye nga tebatudde gwe abaye tebatudde yamunoonyeza n'amujeri kati kano kakola mbadde y'abakazi kyakibola banze ndwawo nnyo okwagala owagira abakazi mu nsonga zaabwe alina kakola nalayo alina essendi naga nti omwami nokomawo netwogera bulungi bano balabe bamuwaga naddeeyo ebigambo eyo kaadi ya psychology ennene nnyo eyo kaadi noma yasinga ogizannya wano bannayuganda nga bagikuba Museveni tolaba aba NRM tekuli asobola gaa nti President Museveni ye mukyamu President alina abamwetoolodde n'omugamba nti kyoga nti ye tategeera kyakola alina abamwetoolodde bamuwabya okitegedde kati noono kyeyakoze nti munaye fe tweyagala okujjako omuntu ono ffe tweyagala era yabadde ne wano nga mukakka mutaleekaana yabadde ne wano ne bw'ava wano ne bamuteekamu ebigambo nze omwami wange mwagala era ni mwetegefu n'omwetondera tukuza abaana eyo kaadi ogimanyi omanyi nti babeera bakuddiisa amiinza ekkapo naye ku nsonga ya muto wange Suuna n'oyo omwana omuwala Mary Nambwayo beetaaga kusabira bombi ekintu kye balimu kinene okusinga emyaka gyabwe n'okumanya kwabwe kinene ebintu bituuka ku bantu nga bakulu mwazaala abaana mulina n'abazzukulu ng'omu alina n'okusalawo n'agamba kambaviire kati awo wemba wadde biri ebirala byabali naye Suuna nga bw'omulaba Suuna wange oyo bukyapakasa bwe yali e Masaka oba obakola kwa kugula saati engatta ennungi n'akazigo mwosula okupakasa akutandikidde Kampala bwe giba myaka 5 giyinza oba eno oba 5 katuwembera nti Katonda abasabire ku bombi omumalirivu w'okuleka ekintu ekyo simulaba bonna bamalirivu baagala buli omu kyekintu kye kyasimbyeko era kyalaba obuwanguzi bwe kakati ate wensaasiya muto wange olaba omuntu akugoba mu nju nga n'ekyapa gw'okirina nze ntunuya Sempala wano Sempala ono bawannabiira munnange ekikomera akirinnya yayina ekyapa omulengera waggulu munzigulire no waggulu ku butali ennyumba ye ate nga n'omukyala yazisangawo naye eno nga n'ebiwandiiko lyagamba biibino nze nnyina obeera onoomu bannange
Katonda abayambe. Nabirabyawo bagenda mu mateeka omuwala yagambye ekisooka simanyi bbiri ng'agamba tulinde kkooti. Oyinza ogoba yeerosi wano. Kati waliwo ebintu bya mirundi 3 bye sitaategedde awo. Kamoga bagamba yazannya ekyapa ky'omwana ne bongerako omukyala. Okitegeera ekyo kimu be nayogedde naye ye yaŋŋambye Kasuku ebyo ebintu bikyali bya famire bobakkirize beetereze awo ne wadda wali. Awokubiri bagamba omuwala ye agamba bagende mu kkooti. Kkooti yokka yejja okunzija wano kino kidda wali. Ekyokusatu agamba poliisi ye yamugamba abeerewo. Kati kyesitategeera poliisi yo ejjawo obuyinza obugamba omuwala okubeerawo. Ebulina etya bw'oba ofulumya omuntu mu nju n'ajjayo ekyapa nga yakiyina. Poliisi yo kwe yeesigamye nti oli mugoba nannyini wano. Kati omukyala alina ekyapa. Naye nga kiriko bameka? 2. Kati wembako ne Kasuku nga ffe bannannyini wano siyinza kugoba Kasuku ne Kasuku tayinza kungoba. Ate bagamba kuba kuba poliisi yo si kkooti tejja kunoonyereza wakijja wakyajja mu ngeri ki. Kati ebyo wakifuna mu ngeri ki ate ebyo bya kkooti. Naye ye egabugambye olina obukakafu nti buubuno ng'egamba muleka abeerewo. Naye nga nze kye nandirabye ekyangu kye ŋŋamba muto wange n'oyo omwana oyo muwala wange Mary, kubanga tebakyasobola kukwatagana kuba bafumbo buli omu yeekanze munne. Pozi naye tekikyasoboka. Ate bagamba Ssuuna ye yadde alina omuwala omulala asobola Estera gwe yabadde aleeta. Egyo emyaka mito gikyawasa ne Mary akyafumbirwa. Naye kati kyendi mu kukulaga tebakyasobola kuba bameka? 2. Kati bwe kiba nga kikakasiddwa tetumanyi ngeri ki gye byajja mubeereko 2. Nze ŋŋamba mu buntu bulamu baleeta valuwa abale ewantu awayimiridde mu ssente mmeka omu asasule munne bateŋŋane. Kuba tebajja kusobola kubeerawo 2. Mu kutaasa obulamu bwabwe omu butatuusa munne ku buzibu buli omu agende mu nsi y'okweyagala. Baleete valuwa abale bamale okubalya bagambe nti wammeka nti wa 4 ani alina 2. Oli agenze nja bisasula ti bbanga ki nti mwaka gumu agenda azinoonya. Bwe ndaba omanyi mu nsi okukkiriza Kasuku nti nafiiriddwa. Ate n'oli muwala wange bw'abanga yazirina ng'awo n'ono bw'aba azirina mu kuteekawo mu kusigaza obulamu bw'omuntu nga otambula teweekanga na kumagamaga ng'okkiriza. Nze ndaba kyekisigadde kyokka saa kyakubiri. Gw'olaba otya? Kubanga wantu nga temukkaanya mweyembe yamusobola mu nju 2. Temusobola. Mb'omu ali waggulu omulala wansi muyisiŋŋanya. N'ekyalo omu bw'atuukako ekizibu ne Katonda yakireesera bagamba oyo gundi yaleese embeera eyo. Oba mubeera wamu ate temukolagana. Nze ennaku yokka we yannumira waali wamu. Kati nze omanyi buli we mpulira abo abantu bonna nti nenva mu kyalo n'enzija e Kampala. Ntera bafuniramu oluusi ka soft sport. Kati uyo mwana tumanyi nakubonaabona bwegyabonabona. Kasuku guno omulimu gwaffe faagulire mu gwakutawaana emmoloka tuleera weewoma neewome ng'okomawo ng'osumagira. Nomala okumanya n'ogangana amaka kubanga myaka gya Ssuuna ekyo tekibeezeka. Abantu babyogera wano nga bali ku gino emikutukutu bazannyazannya. Naye kye bayita ennyumba n'ogiteekako ne gino waggulu n'oteekako n'amategula mbabuulira abantu mmwe abakimanyi mukimanyi si kiki. Awo nga bweri. Si kyangu. Nze kapo tosobola kunnyumiza kya nnyumba. Si kyangu. Kakati omuntu bw'amala ogituusawo ku myaka gya Ssuuna obeera oli mugga kuba yazimbye ennyumba nga tekyaddwamu nga tolina myaka w'oginyoomera. Ne baanabeera mu myaka 7. Era bagambe musajja yazimba ennyumba. Kakati ng'ekyennyumba ga nkimaze kangende enkola ebiki ebirala ng'ate muddayo emabega ng'oddamu olowooza ku kyennyumba. Ennyumba omuntu atagimanyi atagizimbangako yakugamba nti tandika mpola. Mbabuulire omwana we nambwayo bamuzaalawa simanyi. Ssuuna ye mumanyi w'e Masaka. Gwe wava wa sayidi y'e Masaka ku luguudo luno. Nga nkola ki? Ng'ojja. Nedda nazaalibwa wano. Kati ffe abaava ewala baaba ewala bannange mwenna. Akapande ako mukalaba akasoma weero ka mutu Kampala.
temukalekanga bulesa muketegereze nnyo kalimu amakulu mangi kasoba ng'oyingira bwoti waliwo akapande ako welcome tuki Kampala. muketegerezanga batusomesa Kampala ffe abantu abavudde mu kyalo naye akapande ako mwenna buli eyajja omuzzi munnange akapande ako kajjuke nammwe abajja bumalanga okukasoma bwoti byolina okukyusa bingi ate kalimu amakulu mangi. Se challenge gye nnina yokka kyekiri kyoyogedde abantu abasinga bo tebakitegeera bulungi naye kati omusajja emyaka egyo gyonna kati gosuubira Ssuuna alina okuddamu gosuubira Ssuuna agambe nti eyo enju nagireka ate nga betugenda mu byamateeka nga bwe ndaba biyimiridde omuwala yasinga Ssuuna amagezi ne mu kumala okugamusinga otuttewo osubeyo Ssuuna ogenda obugenzi ng'ayitako ne ku Ntebe Road n'akubayo eriiso neyeeyongerayo kati kyenkugambye nti ng'ebagambye ekyapa kigamba babiri omu asasule munne kiggwe bwabanga Mary yalina ezo ssente ezisasula asasula omusajja amuviire agenda atandika ewalala kuba akyasobola okukola muto n'omulimu gwe gukyaliwo bw'afuna ebyo ebibiri bikyasobola okugula poloti ewalungi waayagala noga kati ntandise okuzimba naye ogawogambye nti yaviiramu awo ekyo kinene ekyokubiri kyembadde nga nti bakusabira emyaka egyo gye balimu ndowooza bebamu ku bensoosa okuwulira abakayanira ebyennyumba ebyo ebintu mbiwuya mu bantu bakulu abawangaaliganye balina ne baana babe bakulu nabo bafuuka basajja na bakyala omukyala ng'agamba siva wano n'omwami agamba wange paka omwami lwaga ye bwe mbalekerawo ndaba w'abaana nigino emyaka gye balimu akaana kamu ate nno bali baba nabafumbo naye Ssuuna Ben ne Mary bamenya ekyafaayo mu Uganda ye kapo yokka esoosa okkayanira amaka nga muli boyfriend na girlfriend tekibangawo bibeera mu bafumbo ne boyfriend ne girlfriend bakayanidde amaka sikiwulire mpozi mmwe munaleeta likodi sibawulirangako bano bensookeddeko mb'olinga abadde abeera wuwe nga naawe obeera wuwo musimba enju boyfriend ne girlfriend bakayanira ennyumba ekyo mbadde sikiraba omukazi bambu bamusasulira ennyumba emyezi 3 Ssuuna nti gyabadde apangisa Ssuuna mbu yabadde asasulawo ngeri gyalina omwana myezi egi yali tanatambulako na mwezi bwe yawulidde omugole nti ajja eno bakubirira bukubirire waggwe n'agamba kankole ki nyambadde kanjolekere emyezi ngireseewo n'agirekayo kati obuzibu bwe tulina kati buli bumu omanyize nnyo ekintu kyentera ennyo okubuuza nti kati kapo beŋŋenda naawe ngangula ettaka libeera lyaffe babiri oba omperekedde buwerekezi oba omukazi bw'alaba nti wali batundawo najja naga nti tugulewo ettaka libeera lyammwe babiri nze netegeeza omwana omuwala oyo nga yogera n'essendi n'agamba alina ne risiiti nga kwali kaakati nno mwe mujja birabanga ebikomye ku Ssuuna guno gubeere musomo buli alina ebintu byo mu nju ogenda bijjamu ogenda bijjamu ate okolemu ku ssaaki bikyali bibyo ate oba bikyuka Ssuuna agamba teri risiiti ku bali babiri omuwala agamba ne risiiti nga tugula nesima n'obukadde obutaano bwasooka nze nabwayo n'obukakafumu n'emitwalo 10 egyasembayo yajogedde tewagirabye ng'agigamba sendi nti ye yagiwa omusajja kati ekyokubiri kyendi mu kwekanga ebyo mbiraba bibeerawo naye abaana baffe simanyi gye bagenda kufumbirwa awo wokka nange we nafuja obuzibu obufumbo bwamaze okufa nti kati obeera ne mukyala we waka naye ng'oli ku bunke buli omu yeekanga munne kati oli tajjagamira ebyokuwasa bye ngenda okuleka atannawasa byagenda okuleka kuba nina abavuka be nadde njogera nabo nga mbuuza nti kati omusajja ani amuyiirawo omubiri kuba challenge eriwo kati abakyala bo bali ku kyabakyala abeere mu nnyumba ne woolabira nti kyabubbi ekirala mmwe abawooza simanya mpasa omukazi angattako nakyo kikendeere akugattako muleke omukazi muleke yeegatteko
yenga ye naawe omusajja weegatte kokola bibi akola bibi kasabe tukolera ffenna baana abaana bannyini bo bamanyi buli bumu gye biri naye togatta kwange era nenzijukira akantu ka mwami Sendi yaga nti mukazi w'empozi ng'aguze kino kye balinnyako wero kaamu kino eky'omumulyango kyokka kyatamuddiza ssente ne bwagula kamooli azimuddiza oyo Sendi nno yali musajja mutuufu kiyiseeko akabanga ndowooza okiraba omukazi agattako ebiseera ebisinga sibafumba muba mu kukaayana oyo aba atuuse okuba nga takyali mukyala aba bizinesi patanawo sitwagala mukazi ayawulako naye n'agattako si mulungi katubeere noono ow'omumakkati ali awo tugattako kuba nze problem gye nnina eri emu nze kati ondaba nga nze kapo waliwo haso lwetabuka abantu nze kati nina ebintu byendabyeko n'amaaso gange nti okeera ku makya kati for example twava e Zanzibar mu kulwa mu kkubo n'okukola biki byonna byonna ku kisaawe twagwa ku ssaawa 10 ezekiro ne tufuluma ekisaawe essaawa 10 kitundu ne ŋŋenda eko ne neebaka ziba ziyigira ssaawa 4 oyo nankubira tulina abantu be twateeka ku interview saanywa na kyayi omukazi ne mugamba nti akammala okugenda wali nkole dakiika nga essaawa ng'emu kitundu nkomewo nnyo ekyayi biki ebitegeera ebyo be twava awo kweyo interview tukutte ey'okubiri tuvuze tugenze ate ku ndala twagenda okunnyuka nga saa ziri 12 ez'olweggulo kati ate mba ŋŋenda eka ŋŋamba bannaye enjala ennuma olunaku olulama kantuule nfune kyendya mba ndya ayine wabaawa nnyingiramu awo waliwo kino njagala onkolere kino anziziza mu kulambula wano kuddeyo kyegera nagenda omayizanga eka ntuuse essaawa mmeka okooye olina gyetiraaga ogasseko olunaku olulamba lukukutudde lukutadde wali ate ne batandika okuwozesa wafumbisiza kyayi gw'otanywa tebabimpozesa mukyali bulungi okitegeera mweka emyaka gyammwe si mingi kati ogenda otuuka omubiri gukooye oluusi bakusaba n'okwegatta tosobola okimanyi ekyo abasajja bangi omusajja amala kunnyonnyola nagamba kasuku nkuweemukko yes kati abasajja bangi olaba kati ffe problem gye tulina ennaku zino kapo kyekiri gye tusookedde eri olabayo gye twatandikidde nti abantu baffe olaba n'abo be tulaba bali mu nsi ezikuzeeko be tulowooza nti bategeera oli omusanga ali UK ali America nga talina magezi ye akyalowooza nti bw'ojja n'osiba ettaayi neki kati bino bye tunyumyamu obiraba balowooza tunyumyamu bunyumya emboozi katemba naye oli tamanyi nti olunaku otuula interview 4 obwongo bwo nga bulina processinga kapo kyaggamba omuddemu muwaye mukolebe muti ogende ku y'omulala mumalirize kati bwe batula mugana aga t-shirt biki bamanyi tetulina kyetukolerako ddala oyo akeera kwasama kati ekyo ne kikomawo nalabye abavumu ono omwana Bruno Betty be bano abazina ku mikolo abaleeta abagoye naye omanyi nti tebakkiriza nti akola bamanyi nti okukola osiba ettaayi kyebamanyi n'otula mu ofiisi kyokka nga yeesasulira ennyumba omukazi oyo yennyini yamuwasa kwanjula kulamba oli n'omubuuza gwe wayanjula nti tayanjulangako naye bagamba nti omukazi si levo ya Bruno Betty olwokuba Bruno Betty ku weekend agenda n'azina ne bamusasula akakadde era naye bamuyita ddiikuula okitegedde kati embeera gye tulimu kati Bruno Betty bw'avaayo nannyonnyola kati era ne Suna Beni abantu tebakkiriza nti alina kyakola olwokuba akuba binyanyanyanya ate binyanyanyanya nga bibivuddemu kalina yettegula anti kyenkugamba era abantu abasinga bonna nange nga kwendi twabadde mu kwewuunya omwana yazimbye atya kalina kuba ffe tukyalowooza nti byakusaaga kati saawa eno Suna Beni ne batunyonnyola ebintu ebyenkanawa ffe tukyalowooza nti byakusaaga emirimu gy'ofiisi egyo gyemulaba egy'amaseba mataayi gyaggwamu ssente dda era abagirimu abatula mu ofiisi baliyo kulya nguzi nakubba atabba tasobola kubeezawo yadde abaana be emirimu egirimu ssente giri eno gyalejjalejja giri eno abantu bapamba na mipamba nokwakananga ssente azifuna kati bw'omala bino byonna hadiwaako ono omutaddemu omukyala n'agamba nti nalabye rasu vidiyo endala gye nalabye nga omukyala alina omusajja nalabyeyo ono munnamawulire wa munnammwe oyo kyemba si ekyemba oyo webusoga butereevu nga nabo bakutte nga nfulumye nga mumumanyi bulungi ng'omukazi alina ennyondo akoona
naye buli kyemba we yadarayizinga issue ye ng'omukazi akoona gundi tojja byogera njagala yiga negamba kakati oyo omukazi ate ayinza okuba omusajja ennyondo ku mutwe asobola kati abo bantu era kyemba mugumu ati asobola n'ogikasuka ne kuba ano n'otaddangula nadde siggulawo nsirikiramu kati n'omukazi oyo manyi nti ayagala kutwala nju ya kyemba era naye ayagala gitwala kati challenge ate gitusinga okuba nayo ate abasajja be basinga okuwolereza abakazi bajja kiraba omusirikale ogenda nawo omusirikale omusajja yayimiridde emabega w'omukazi anti tebannazimba abasirikale bo basulamu za bwereere kakati ziri ze basulamu zino ensambya ani agobamu munne bwe banaamala okuzimba bajja kitegeera bwe zimenya soogedde bubi tebannazimba buzimbi naye banazimba bajja kira naye nze kyendi mu kukubiriza mwami Kasuku ne bannaffe abatulaba ekintu ky'omukazi ayongerako buli abanuujanyo njanyo omukazi nga ngattako mujja kikutegeera agattako kyeki mu kugattako byonna byagasseeko nebyo bali bitwalira wamu ate kati bino bye tulimu bye byaleetera bajja kuba kati wano bino ebintu ebyo bijja bitandika obbeerawo otandika olowooleza nti bajjajjaffe waaki baalinga ebintu ebimu bakola ki nze nabeeranga ne maama Samula bakompi nno simayo agattako mbutulidde ennyama ewaka mbu nendowooza maama yagiguza era abataata naye bino ebyokwesondasonda bino kati embeera si nnyangu omanyi nti kati weekanga n'okwekanga olekaya disiiti y'akantu ewaka oyaga kutambula nazo mu kasawo nalaba kati n'abantu fiizi oli olusasula fiizi n'akuŋŋaanya lisiiti anti abaana nabo baafuuka kizibu bagamba bakazi babaweerera anti ogenda okugirawo ti mubuga omukazi atandika abaana nze nabaweerera okuva ddi nagenderawo omusajja ajjayo omugugu gwa banka siriipu naŋŋamba ssebo luno olunaku nali nalulinda dda kati ate abo abaana si we baategeera nti taata abwe yali ateekamu naye nga maama abwe yali abalaga tubonaabona biki kati sitegeera nsi gyeraga kwanze mwami Kasuku sigenda sizala baana bakwegulako nze ndi mumativu ne bwendi nze teri mwana ali mmanya ne wali bayafuga eggwanga lino ekyo nakigamba dda ate sizala mwana nti okunjagala nnyina okwegula nedda ssebo nze nakuzaala nenkuweera ebisigadde gw'omanyi oba tonjagala lekayo nze taata namuwaaki yafadda simena kumanya babalimpa yadde akantu nga bulamu simanyi bwensigazaayo ngoddamu kunneetonza nedda ssebo nkola buvunaanyizibwa wange naye sikola mbu bajje mbu banjagala ennyo nyina okukola mbu nteekewo omubiri nkole ekyamaanyi nnyo n'okulaga obukolomooni abaana banjagale nedda ssebo gwe bojjamba nze nkola buvunaanyizibwa bwange naye sikola kunjagala omwana bayo ya ice cream ng'olinawo za akagaati ng'omuwa akagaati sikola byakwegula seegula saakuzaala kwegula kyo tekijja kubaawo abeegula beegule nze seegula ku baana maama tuneegula tunaatuusa ddi ate nze obulamu bwange tekiŋŋaana kusetula ku luwanyi gula mmoloka nnungi nobagaa naye kantememukko wali ate bino bye batunda nga n'olumbe terunnaba tebannaba nakulondebwa kulombeddwa ya 40 olina emyaka olina abasajja beena munadde njagala ttunda ttaka lyange abaana ne baŋŋaana babikola nomubuuza ng'omwana agaana ati bagaana ng'akugaana atya omwana bagaana nina ne gwe nalaba eyo mbu taata abwe aluddewo ffa bamuga ntaata ffe tuwa ebyaffe naye okumanya ng'ensi eno yemaze wano osobera Kasuku by'olina tebikumala ng'oli bwogu n'ozaala abaana 6 ng'ate bo baagala batwaleyo babeere bamativu ng'ate n'oli omu abadde si mugagga nnyini by'omu tabadde mugagga naye bo batunuulira akayumba kano obeera n'akayumba koyina osula kyanja olinawo akayumba bo buli kaseera tetuyingidde 3 nekitemaatemamu tuli bameka 6 era buli ozaalayo omwana omulala nga balumwa abaana mbwagase omugabo gwabwe atugenda kutoola azaala ku myaka gye wakyayenda ku maama gwe mukukuzaala nabuuzaani napulaninga nani awo ku kyanja ewaffe waliwo omusajja yali yakuuma ettaka lye
ndoza lyalinga eka 3 kukubo kwennyini kati bazimbyewo apartment olwafa baati naye yafiirwa mubeera nnungi nnyo yali mugagga nga yeeyagala yayite yeeyagala katolo yafu n'osanga omuntu ng'ayina eika namba emakindye ali mu kiyumba kikadde bino ebyedda ebyemmuli oluggi lwe munda azizikako muggo naye ali ku ika enamba yakawumbi kamu n'ekitundu kiki ekigaana okutunda akawumbi kamu n'ekitundu n'ogenda emaya n'ogula yiika nnyanga n'emmere eva muno n'ozimbako n'ennyumba ekweyagaza ezisigadde n'ozirya n'obeera awo nga mu bukadde bwo toyina gw'okubira nti mpaayo akanyama yadde I think system era nze nasiima nnyo n'omukyalo ono oba yaguza aluuna waliwo yalina wooteri aliwa wali aluhaji waali awe yagula wali wooteri aluuna yagulawo awawe bambi omukyalo oyo yali apangisaako yamuguza era abo abaana ne bamutwala mu kkooti bw'abuziza mama we komba omukyala yatunda sente naziteeka ku akawunti n'agenda eyo empigi n'agula ettaka n'azimamu ennyuma endala agenda mpola ng'asonsekamu ATM ng'agula ekyennyanja obwo bukadde bubi si bubi sente ze bamuwa era bwe bamukana n'atunda nawana ekyemmango olaba eno kalineeranya n'abagamba okuva lwe mumpaabidde n'awasigadde kantule oba waali amaka ge ne bagamenyawo n'atundawo sente zonna n'aziteeka ku akawunti alyako mpola ennyama mpola mpola kwekola kakati omuntu ove munsi ate weeyagaddeeko weesibye ku baana kuliko omulema muli balamu nammwe mufuuse bantu bakulu nga munnemesa okweyagala nze ninayo eyo omusajja yaŋaa akasuku nze kasitamba wa fees nze tosobola kunnyumiza ali Amerika eyo yaŋŋamba nze kasuku tosobola kunnyumiza mbu sima ya ki kasamba weerera nze najja e Kampala era ebyaddirisa nze nasikira kitange era ebibanja bigi ebiri mu kyalo sitwalangako yadde eki n'ekimu yadde okujjaga nti wano nze nnogawo obumwanyi nze Kampala najja nakaveera emmotoka ya Sereko yanteeka mu paaka nga simanyi gye ndaga era nakati ku kibuga kuno kwendi ne neetandika kati ate nga sisomye bulungi nakola eddalu naye kakati omuntu nkuweeredde ng'era okyantunuulidde bw'oti siya musajja gy'alize yaŋŋamba kasuku nze sisobola kulaba ccupa ya mwenge nga ngwagala ne ntandika owoza ebyo abantu beerumiza bwe buno bulamu ensi tugiriko ekiseera kitono Katonda akuyambye okoze byokozeeyo weeyagaleko bwe balisangako byebya omusika asanga nfisi ate omusika teyeeyanza alina kusangawo byakulemerawo omugenzi ebyamulemerawo ebyamulema okulya bibatwala ne sikweresa ne weerumya nedda ssebo naye kati ensonga ya Nambwayo nkugambye Katonda abayambe nkage tulinamu ebyokuyiga bibiri ye kapo yokka esonzo okukayanira ennyumba nga bakyali girlfriend ne boyfriend mu Uganda tekibangamu akimanyi yayogere gye kyali ekyokubiri abanoonya abakazi ababagattako noonya mukazi wankulaakulana kantu ako mukegendereze nnyo mujja kufuna ekizibu ekyokusatu nkugambye tubasabire kubanga bonna siraba kaali mweteefuteefu kufiirwa ku myaka gyabwe bato abo bajja genda wala bato ojja kulabako agudde eddalu bato nnyo kati gwe omuntu gwe myaka gya Suna Ben mwe muli mawulire obaddeko ku maradio ne TV Katonda n'akuwa ekintu ekifaana bwe kityo mu bbanga ettono lya ze Kampala ng'okiwaayo buwi kooti egambye mwana munnaye bwekuya sitole yenno naye yajja mpola mpola nga yeesika omulamwa gwe yaliko yali agumanyi nze okuva lya likodinga nga bagenda okugula ettaka nayagaa nawaawo nyinawo ka odiyo yagambye naye twali tugenda okugula ettaka twagenda basatu mu motoka Kamoga nze ne mwami Suna ne mwami Kamoga era ne odiyo nze nawe yali alikodinga yali yabaladde omuzannyo ate ekiro kyanneewuunyise naye bw'okonekitinga emboozi y'omukyalo oyo omukyala alabika okuba nga ye ekibalo yali yakibala dda kuba bagamba baali mbabeera mu kikomera kimu nga afumbiddwa walalwa yasala busazi n'akola eno gye wa Suna Ben bu Suna Ben yamuteresanga ebisumuluzo ng'era yamugamba nti oyo
moyo muwe kisumuluzo ayingire alina mutawala mugenyi wange kati omukazi n'alaba ng'oyingiza abakazi nga 20 kuba bangambye ne Suuna Beni emyaka gyegyo akyakadde duniya kabeeyagaleko waliwo neyampeereza ano message ng'amuwaana buwoomi nga muwala ki buwoomi Suuna Beni tatudde oyo ndowooza omulaba amugamba owooma mukazi gwe ono layira mukwano lwaki bw'oba onjira tobiŋŋamba ate baŋŋamba abalungi tebawooma kwono gwe wasukka bannaayi ogiraba emboozi naye ebiwala byase kati emboozi kati ate lwaki yagikuweereza yabadde annyumizaako nakuwa n'obujulizi naŋŋamba ate ono omufumbo omukazi naye nakuweeza emboozi naŋŋamba Suuna Beni mu byatayagala kuwulira lwe lubuto era yaŋŋambye yeewuunya omuwala oyo naŋŋamba omuwala kibalo kye yakuba oyo takirabangako era naŋŋamba nti omuwala yaŋŋambye nti ze baali babeera yaŋŋambye Salaama sima bayitawo babatya nga ono nambwa yamuwa ebisumuluzo ewali awo ku Salaama ebasula aŋŋambye nti bwe baali babeera kuba abaana abo bolana oyo omwana tto ne bagumiikiza bukyava va mu kyalo we bapangisa tebavangawo so obusobozi obeera ku apartment babulina naye baga katubeere mu zino lumuzi 2 mmeka ennyumba eza layisi tuzimbe ewaffe ekyo nno batona abakirowooza bagamba baali bagulawo ng'ewa eside ng'eyawalukagge eyo gundi Suuna Beni yasooka oggulayo eyo wambaziira anti Suuna Beni yasooka oggula kati n'embaziira n'agula kati mbazira bwazimba nga noona azimba ono n'atunda kati nooza mu kutunda kwe kugula eno eggaluga ensasagge kati omuwala bw'owulira emboozi ye n'abaginyumya azze abala ekintu kyempola omanyi abawala babala era omusajja omu n'adde ngamba abantu nti waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti kasuku mu bulamu biri ebintu ebi ng'odiringa n'omuntu yenna naddala omukazi olina okutta ebigere nga 2 omulabeko eno emabega sipiidi kikwatambulira oba obissa mu maaso ate olaba omukazi omugezi ennyo naye tabamu abakazi abagezi ennyo bonna bannakyeyombekedde omuntu omugezi takulemberwa anti n'otambula n'omukazi mu mmotoka nga yagenda akuha ako nno bwe bunondooza kali 2.5 obeekengeranga nga yakusinga n'obbimanya ne muyita ku ttaka n'agamba akayumba kalungi naye oba yandigitunuza mu view eri ate ne poloti ye eringa nga muneetawera 10 bulungi kamba ono nnyina mukazi ki ngoma yadiziradde okunywa gamagezi ababa nakyeyombekedde abo tebalina kuba mu bufumbo kati omukazi yalabika okuba kuba waliwo yadda nnyumiza mbu ye nambwa ezimu ku reasoni ze zaawa yawanga front page Suuna Beni kubukedde ebivulu bye abitaddeyo n'amuwanika emirimu ne gyeyongera publicity mu bantu neekola ki n'erinnya omukwano gwab'omu yadda ngamba nti ezimu ku nsonga zaawa naye ndowooza nambwa ye yabala n'agamba nti omulenzi ono alabika ate oli yaŋŋambye ono omuwala ono yagambye nti Suuna Beni okweggyako ssente ze ye ne ssente ze enneeyagala gye beeyagalamu bafumbo bw'omuggyako ssente afa mbu mukodo kwatudde ono yadda nnyumiza naŋŋamba era nze kasuku neewuunya nambwayo bwe yasobola okutuusa Suuna Beni awo nambwayo baataba mulogo kirala kati ye bwe yalaba abakazi bano asingako kuwona abakazi bano abakyuka be yabalaba noza ne kagamba wano nina okwenyigawo omanyi abasajja tulina ekintu abawala nti balaba nnyo omulenzi akulaakulana kasuku kino kirinza okugaggawala ate ojja olaba effe abasajja tulina ekintu kye tukola ekituli okumpi kye tutambula nakyo kyakiva olaba kizibu nnyo okusanga nti omusajja oli Kampala olina omukazi gw'okwana ali ggulu era omusajja abeera mu ssaako ye bw'ati badokita bawasa bannansi butereevu be balaba era n'abamawulire bawasa bannamawulire batambuliramu abo be balaba kati omukazi ono yalaba ng'oli mu lockdown asala jjeeno buli lwakolamu ku ffumu n'ayingira
n'agamba kati ono nina omufuna kati jjukira omukazi ng'oyo lockdown nga abawala tebakyajja waleeta obuzibu n'amugana naye kati ffe abaasiranira mu kikomera baasigalayo buli omu ewuwe naye kati jjukira wano kyali kikomera kyekimu ate mu lockdown wali gwe bagaana okutambula ekiro kati mu kulowooza okwange kuli beekuti omuwala ono yamanya nti omusajja ono okumugonza omutima wano engeri gy'akolaakola effumu kati takyasobola funaafuna ninamugattira wano kale ate naffe zino ensonyi zaakano be yaleetanga bikiri kikati bambi kakuwaddeko aye tekakulemeddeeko nnyo olina okulaga nti no wateredde n'ogezaako otteekawo embeera awo kagondeza omutima ogenda olaba katandisa ezo puroguramu tugule ettaka tukoleyo tinawe nalabye wano n'ogamba ono wankulaakulana mukazi wankula tewali kintu kisinze abasajja nga mukazi wankulaakulana kati ebyo byonna obiraba byaga tugule ettaka okuwuliza ebirowoozo bye si kibi ne wagambanga nti tugule ekajjansi gwe ng'ogenda ogula ku lw'e Masaka togula eri gyagambye aye tomukkiriza kujja sima tugende tulambule bano bazibu kyokka kyenkubuulira omukazi w'enkulaakulana abo kugattako akole ebibyo kola ebibyo nawe ebibyo tobiyingiramu lomujja okusobolegana bw'aba nkugambye abantu babagoba mu mayumba nakugambye ono yaani oyo bawanabiro omulaba alinnya bikomera sempala ye nalaba naani omulala era baali bakayanira ennyumba nalaba ningira n'ebyapa yabirina ninga gwe ogenda naye ono alina n'ekyapa ne risiiti agamba nze ndiko ate nga ne gye baagula oli agamba mukwano gwange enfanfe baati bakwetoolodde nnyo animo nno kati awo ye yaleeta obuzibu naye ebyo byonna byonna biri mu kulaga obufumbo gye bulaga abaana baffe bayinza obulwa gye bafumbirwa bantu bagenda bivaamu era kati omusajja yenna bw'oba ozimba ennyumba zimba nnenemu eneebeeramu abaana bo n'abazzukulu gye tulaga abantu tebakyalina gye balaga abantu tebakyalina gye balaga naye bamenyi bano bamenye likodi okubeera nga mukala n'ennyuma mukyali boyfriend ne girlfriend anti sikirabangako ebyo by'abantu bakadde ababeera bonna edda emyaka nga naye nambwayo mugezi naye omwana ayogeza obukaka namulabye mu interview gye yakoze ye ya Sendi ku Vibe Life naye Sendi yagenze yeeteeseteese bannange ne kasoose ne kamukwata kati sokotubuye mwami Sendi gye Sendi tokikola nti nja kikola oli mukulu taata oli taata wange kati eri ekifaananyi kiri nti owempe nambwe ayalina ekintu kyakola nze omwami wange mwagala ekyo kimutyobola sinza kukiddamu era gye tuteese twogere tulabe bwe tunaabeera nze ndi mwetegefu omusonyiwa oba addeyo suuna addireyo mugundi mu ssa lya laavu era kati awo olaba wano omukazi abyogerera ku kamera bw'oleeta laavu ate abasajja tewali kintu kisinga tumenya nga baakuwangudde omukazi nga yakuwangudde kati ne mubeera kati okitegeeza ne bwe muddiŋŋana awo tewaliwo yaleeta munne wammwe mwembi butereevu atandika gamba era kati ogenda kungoba mu nnyumba oba okyaddamu omubuuza nti ovaawa kati omuntu adde ewuwe oba tokyasobola kwegamba ebiri ku standby ate bingi oli addawuwe ng'omubuuza nti ovaawa okujjawa gyava ne jazze wonna tewali mutawa naye olina kooteesezza basobola ossalamu omu n'asula waggulu omu wansi batunde okujjawo obutemu omwagule munne naye kanti kati olaba awo ekisinga omumenya nze ekimmenya kati ku mutima kweyo ennyumba si nti sente ezigenzeeko naye emotioni ofuna akasenteko gwomanyi olaba ogugula eggalugaawo werekereza ofunye eggaluga kati nze nyankubuulireko nze nafuna akataka ekyanja bannaye ekyanja ku bbeeyi bwega bweri kale nga bukenya bakatwala tuba tuli ono kasuku nga bagamba nti waliwo azze alina ekyapa mbwe ekikyo kifeeke ettaka liriko ebyapa bibiri kati kwegambe abatakwagaliza kufa abakwagaliza kufa omanye essanyu lyobeera nalyo ogamba bannaye nze yava e Masaka kati ndi galuga ntebe ku mazzi nange newagise mu bagagga unzimbye kalina buli kye bakugamba n'oteekako olinya waggoti n'olengera abavubi
obwato nga butambula eri ng'oli agamba ate wakyaliwawo kati emugabana ne kakuwa wansi nga tolengera mazzi ate eri waggulu tewakukkiriza wakulinya oloteekawo ddaala ebintu si byangu oyinza okugabana wansi ye n'agamba ayagala kuba waggulu ate kati jjukira abaana gye beeyongera okukula byonna si kubanga singa nnambayo yabadde n'abaana nga bana omuta noga kandekerewo abaana waabaana nenamba waabwe ate singa keera kabadde kakaddiye naye gye emyaka gye kalimu bagenda bakyakalya agenda kufuna abalenzi bajja kalya nga bwe kadda mu nnyumba y'omuyaayi an'okuwasizaamu ate kasobola kuwasizaamu ate ekyenjawulo ekiriwo kasuku ensonyi zijja kuwuliriza mpuliriza bulungi enjawulo eri ku byabafumbo abalala batwala ewaka wabeera wakasuku nga yalina n'obuwandiike ono naye wawe kati tolinawo omugaanira leeta musajja we mwagula naye naagula nga kyayagala kyekyo kati suuna abaleeti amagi yaleeta mafu kino kyeyatuuseeko kinene nnyo yeetaaga kusabira saala nga katonda amusaasire anti eyento kyalinga gye bamutakyalinza obwongo asobola butaddamu kupakasa neyekyawa abo abantu webayigira okunywa enjaga abalenzi osanga omuntu ng'anywa buwalagi nga yeevaako ensi yagyesonyiwa weetaagawo kansolingi y'amaanyi awo woolaba waali oyo omwana kituufu ekyo osobola okwonoonekera osobola ekyo kituufu ddala nga gwa yayonooneka dda nti asiba ku kibaati ensi yagita yagijjako n'abuuza kati esene yalizijjawo endala n'abivaako wakati eyo kalina eriko miliyoni nga 100 awo weeri bisoba eriko miliyoni 100 zigenze kati ebinyaanya byalina okuddamu okuba kuba kati jjukira ne brandi kati waliwo abatandise ffe tetujja kujja ffe tetujja kukola bwe tuti ng'abakyala naye waliwoko ku bitongole biwolereza ffe abasajja kyenneebuuza kuba tutulugunya nda abakazi kati be basinga okutulugunya abaami tetwandifunyeyo ku bitongole nga byo by'abaami kubanga ebbanga lyonna ng'ogenda mu kkooti ng'owoza na mukyala ebitundu 7-5 bamuwangula okugjako omusango singa gulwawo omanyi feeling kasita ziva mu kintu kati olaba wano suuna lwakuba nenamulabe ku tiktok ayogera naye nnyo suuna kyabadde alina okukola wano abadde alina osooka n'asirika n'atanyega amawulire alina gavaamu n'asooka n'akiwaamu emyezi nga 6 nga tayogera emboozi eyo egenda okukomawo nali nade ne Brunoke emyaka gino gyonna yali yasirika naye yagenza okuvayo okwogera ensonga ze nga nazo zirina eggumba naye at the time teri yali amuwuliriza kuba buli omu yali ku mukyala omukyala era abakyala batunyigiriza abakyala bano ensi egenda bavaako bakole ebyabwe n'abasajja bakole ebyo wabire wanyigiriza munne mubeere kole ebyammwe tukola byaffe ate ani anaabaga nti akunyigiriza ne buli koyogerako nti banyigiriza abakyala eddembe ly'abakyala ery'abaami lijja ddi ffe tuliwo kubateganira ofe ng'omenyeka abakyala omukyala n'abaana omukyala naye suuna men weesibe 2 kuba zo zeetaaga yeetaaga 3 eyo nembeera gy'olimu olinawo gy'otuukako ekiro ojugumire yeetaaga kwesiba otuule booti obwongo bukuweereza ebintu nga mutwalo ekisooka takyasaana kusula mu nju bw'omu ekyo muwa magezi alina okubaawo ne munne ng'abeerawo awo yeewala okubeera mu kifo eky'obwomu okulowooza ennyo ajja kulowooza ebifu ajja kusalawo obubi kagamba agezeko nnyo okubeera ewali ebimubuzaabuza embeera gyali muzibu ekintu kyeba kyamututteko kinene si kitono si byangu ate nga emikisa mingi omuwala agenda kitwala kyenjogera kiruma naye gemazima anyway byebyo ensi buli omu alina ebizibu bye kati tulabye bya Suuna Ben tunaaba tuli awo nga n'ebyomulala bigguka naye kakati gwe gwe kintanatuukako oyizeemu ki ate kati ate obuzibu obuliwo bw'ogula ettaka omukazi nga tamanyi olwo nalo lutalo ekale lubeera olutalo naye nga naliguze lyange n'abaana baffe tomanyi ate bateekawo mbeera kati oguze ettaka bw'onoofuna omukazi omulala bw'onoofa famire yo neetugoba ekale envunaana ebyo ate kati waliwo n'ekirala ekyazze ne mu mannya g'abaana baatuganya obiteekamu
ate bw'owangaala ennyo ne bakufulumya ebikufu bigo oli yadde emyaka 9 Nagave bamuggalira mu nnyumba wiiki namba aganye offa ve waffe mukadde munne ye yazze n'aga poliisi naye waagisiraba muntu baageza omutuukamu nga bamuggalira mu nnyumba tafa ebintu biri mu mannya g'abaana bo biri mu mannya g'abaana ono ye bibye oli owabiri mu mannya g'abaana taata ayo be yafudde omusika n'agoba naga maama naawedde ewammwe kati wano waffe najjayo buwandiike naga wano bino ebintu bagulyanse naye kyesitategeera omuntu ofulumya otya maama wo wasise no wabula naye n'ensigo gyeraze omanyiye nawe nina ebintu byentya n'okulowoozaako guno omulembe gw'abanafu bano abantu baagala ebirungi naye tebaagala kukola kyakubiri n'emirimu tegiriiwo tujja bawulira naye nze nkubuulira nze ng'omuntu nze ebintu byenkola biyamba nze mu bulamu kyenkola kuweera baana school fees zonziwayo mu budde nebiyamba nze mu bulamu balirya bifisse ekyokubiri nze sirowooleza balamu ebiramu byemuwandiika mbu simanyi ebintu byange tebabitunda nga nze ndi mu ttaka simanyi nakiribaawo kati nze oba ogenzi abe bamanyi nze kasa bimala okunnyamba mu bulamu ewasigadde beekube nze nafa nze sirowooleza bantu batambula mpumudde byebyo nno bannaaye emboozi ebadde mpanvu mutugenze mu ssaawa emu n'eddakiika nga 10+ bati kibadde kyetaagisa ekisinga obukulu mu vidiyo zino toteesa kuwakana baako kyoyigamu naddala boy child ali eyo tunulira brigade ya girl child beekutta akati ku TikTok beekutta akati ku social media obeeko nekyoyigamu kubanga ennaku zino tulabye nnyo abantu oli ayingidde emyaka 5 azzeeyo ku 0 kati neweebuuza tuli kuki ate nga omala okuyingira egyo emyaka emikisa gy'okuddamu okukola oterere giba mitini Suna Ben tukusabira buwangaazi tukusabira mukama ayongere mu hasoyo oddemu ozifune opambane bupya ate oyiye ekiddako abayingira ebinyaanya baddemu bamuwagire nnyo beeyongere bungi mulaba ebizibu byeyatuuse byeyaguddemu other than that tetujja ssukkawo wano olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba